akwatidde ekibiina kya NRM bendera era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero abadde mu disitulikiti ey'e Busia ng'eno gy'abadde agenze okunoonyeza akalulu ng'afundikira okunoonya akalulu mu bitundu eby'ebukeddi. Museveni asoose ku katale akapya aka Busia ka Atangoza era nga akatale kano aka Busia Main Market kamalawo obuwumbi 24 miliyoni 5 era ng'oggyeko ekifo we batundira ebintu kalina n'eddongoserezo ly'ebirime okuyambako okutumbula eby'obulimi mu ggwanga. Era ng'abakulembeze okuva mu disitulikiti ey'e Busia basiimye omulimu ogukoleddwa wano okuwa abasuubuzi abasukka mu 2400 ekifo. Akatale kaffe kalimu refrigerator abatunda ebyennyanja ebibisi, mulimu ekifo ky'ebyennyanja ebikalu, kirimu section ya produce, kirimu section y'emmere, mulimu section ya bank, mulimu offices, police post, mulimu ne kindergarten y'abaana. Ye President ng'atongoza akatale kano akubiriza abatuuze ba Busia okweyambisa ebintu ebyenjawulo ebiri mu katale kano okwongera ku byenfuna byabwe wamu n'okukuuma obuyonjo. Wadde tulima kasooli mungi naye tubali tugenda Kenya okusaka emmere y'enkoko naye kati weeri wano kawunga weekali n'emmere y'ebyokulunda weeri wano kati kudda lw'akatale ekiri wano kiri nti tetwagalawo tosi, tetwagalawo fuufu, tetwagalawo nswera, wona wayonjo kubanga kyekigambo ekikulu ekiri wano kubanga bw'oteekako sementi n'oteekako na concrete w'okolera waba wangu okuyonja. Tekuli tosi, tekuli fuufu, tekuli nswera. Ate ebyokukozesa byonna biri munda, amazzi, za kaabuyonjo, ebifo by'okuleramu abaana. N'olwekyo njagala kubayoboza mwenna mwebale mu mulimo. Wabula Museveni bw'abadde agenda mu maaso n'okutongoza akatale abawagizi be bangi beeyiye wabweru w'akatale okumukubako eriiso era ono olumaze okutongoza akatale agenze n'ayogera eri abawagizi be wabweru balabudde ku ky'okukuŋŋaana kubanga kino kireetera okusaasaanywa kw'ekirwadde ki COVID-19. muleme okusemberagana nga kati bwe mukoze. Olumaze okutongoza akatale, Museveni agenze ku ssomero lya Madibira Primary School gy'asisinkanidde abakulembeze ba NRM mu kitundu kino era bano babuulidde President ebibaluma. Museveni ng'ayogerako eri abakulembeze ba NRM mu disitulikiti ey'e Busia avuddeyo n'abategeeza ku bintu ebyenjawulo NRM byesobodde okukolera eggwanga lya Uganda. That the leaders and the followers know what will succeed and what will not succeed. Now, why had Uganda and why had Africa failed to take off? Because even today, as I speak, so many African countries are in problems. If you put on TV, you will see what's happening here, what's happening there, what's happening there. So you wonder what is the problem? Are Africans, our Africa, wamerogwa, wako na shida gani? So we tell Africa very itie, but loka na ohaba. Kurwachi South Africa zinamu ebizibu bingi. Uganda at one time was like that. And the way we stabilized it is what I want all our leaders to know. All this is in this manifesto here.
Museveni olunaku olwaleero lwafundikidde okunoonya akalulu mu bitundu ebyebukedde era nga kati lwagenda okutandika okunoonya akalulu mu bitundu by'ebusoga. Suhail Mugabi yakusakidde eggulire lino ku lwa STV Select ey'enjawulo.